Ekitundu kino tugenda kitandika n'ebigambo by'omusumba Bujjingo obibadde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana olunaku luno olwaleero. Ategeezezza nti omutonzi bw'abaako ne waakutuusa si kirungi okwegulumiza era akubiriza abazadde okuuma abaana butiribiri kubanga ekibba abaana kisusse ensangi zino. Byonna nga tebinnabaawo, asabidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'amuyozaayoza okuweza emyaka 78 era n'asaba omutonzi amwongere obuwangazi n'obulamu obulamu. Lwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awezezza emyaka 78 era omusumba House of Prayer Ministries International Bujjingo ng'asinziira ku Canaan Land amusabidde Katonda amwongere obuwangazi. Happy birthday to His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Long live. Okyali muto. Emyaka 10 gy'afugidde ogiyisaamu 8 gwokka. Lwaki towangala? Wangala giranga obeerawo. Omusumba Bujjingo ayongedde okukinyikiza nga Uganda bwe yafuna omukulembeze ow'ensonga na bwe kityo Katonda amubeere. Ku myaka gy'awangadde kuliko afugiddeko emyaka 7. Queen yajja okufuga Bungereza nga Muzeeyi Kaguta Museveni alina emyaka 8. Ng'alina 8. Yaliko baby. Queen agenda okufuga Bungereza nga birthday boy Yoweri Kaguta Museveni alina emyaka 8. Queen yafudde nga Museveni awezezza emyaka 78. Queen akulembedde Bungereza emyaka 7. Omukazi afuze Bungereza emyaka 7. Museveni yakafugira emeka. Ku nsonga z'abaana okusikira bakadde baabwe mu bukulembeze, omusumba Bujjingo alambise bw'ati. Nze nabagamba sikayana. Nze ndi mukulwana lutalo lwange. Kubanga jjajja wange yalwana n'abaako waakoma, kitange n'alwana n'abaako waakoma, nange nnwana. Okutuuka generation eneebaako byerekera abaana baayo. Sikyakayana luli nababuulira. Nabasomera ebintu engeri gye bize bitambulamu mu Uganda okuva mu mwaka gwa 95. Omuntu ne bw'aba afudde balonda mutabani we. Ne bw'aba afuddeyo buvi era balonda mutabani we. Tekijja kusookera ku MK. Kitambudde wano mu Buganda, kivudde mu Buganda kigeze mu Busoga, kivudde mu Busoga kigeze mu North, manyanga mu East kivudde mu kigeze mu North, kigeze mu West, ndoze ekyakasembayo kya Right Honorable Jacob Olanya the late. Kati mutabani we gyali mu parliament. Kikuluma nnyo. Omusumba Bujjingo ayongedde okukinyikiza nti bino bigambo bye. Nesunga okulaba kye nalabye Kenya ng'abadde president avaako n'addayo eka. Omulala najja nga tuwali afudde tuwali sasirivuze. Nkyagala ndabenga convoy Muzeeyi Museveni tujja kumulekera convoy tasigala mu jam. Motoka zo zonna tujja zikulekera. Otuyiteko oti lwakitula. Oba ogenda Gomba oba ogenda lwakitula. Muwoza akikwate munaffe abavubuka tweyagaleko. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Anyway, ebyo bigambo ebinyuma ku lunaku lw'amazaalibwa. Amazaalibwa gaba gakuseka, gaba gakusanyuka. Mu kusaba kwe kumu omusumba Bujjingo asabye abantu obuteegulumiza singa Katonda abeera ayina w'abatuusizza. Bw'atyo nawe ekyokulabirako eky'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Ruto eyava mu bwavu nga kati mukulembeze. Okumanya nga anoonya banaku kati Kenya efugibwa omuntu ava ewatali. Efugibwa hasola. Ayatula Katonda nga talina nsonyi. Mbegayiridde abali mu kisibo ky'ennaku 42. Njagala weeyame mu nnaku zino omugambe Mukama ne bw'oli nfuula ki. I will still kneel down and I will still confess your name. Ayongedde okukubiriza abantu okusaba obutakoowa bw'atyo n'ayongera okweyama nti Salt Media yakulaganga ebyo byonna ebinaabeeranga biguddewo butereevu ku mpewo zaayo. Ogenda kuba osabira birala ng'olabanga byebizibu, olabanga byebikulu,
oluusi tusaba essaala ne tulondamu ebisoboka azifu tugamba taata waffe ow'omubiri. Tusaba essaala ne tulondamu ebisoboka azifu tugamba maama waffe ow'omubiri. Tusaba essaala ne tulondamu ebisoboka azifu tugamba mukulembeze wa kyalo. Naye Katonda agenda okulaba ng'oggyeeyo ebiringa ebisoboka kati n'atandikira ku bitasoboka. Gwe weekumire ku Soroti buli kyolowooza nti kiguddewo nga kiguddewo e Uganda, kiguddewo mawanga agatwetoolodde, kiguddewo mawanga g'ebweru. Kikuumirenga ku Soroti teri ndala. Tuyina Katonda, tuyina obumalirivu, tuyina passion, twagala kye tukola. Waliyo abalina ssente naye ng'amagezi tegawera, bakuŋŋaanya abakozi b'abalala. Olunaku olw'enkya overnight ku Canaanland era ng'abavubuka Omusumba Aloysius Bujjingo abategekeddewo ekyenjawulo ate nga tukyali mu nnaku zaffaanamu ebbiri ez'okusaba n'okusiiba. Tuyina night prayer ey'amaanyi egenda kubaamu okusinza, okujjulira, okutendereza. Tutaddemu segimenti y'abavubuka. Ekigambo kijja kuba mu maanyi. Buli kimu kigenda kubeera special okukeesa obudde. Tugende tukole nga bukedde ku Lwomukaaga awatali na kuwummula. Bya Ola Gabriel ku Soroti TV Omunnyo.